Bill for an act titled The Protection of Sovereignty Act 2026. The title has been settled and the bill is passed. So as I was saying, this is me saying, and you will rule and guide for all intents and purposes as far as I am concerned. This then became a new bill because majority of the clauses in the bill were changed. Today there's a new bill in Uganda. I've been told by many leaders that it was introduced after I escaped out of Uganda, and the regime knew that once I'm out of Uganda, my big mouth is going to cost them. And therefore, they are bringing a law that declares every Ugandan that walks out of Uganda a foreigner. Oh yeah. It's that shocking, but that's exactly what's happening in Uganda. And to forbid any sending of money back home without going through a minister. So if you are Ugandan and you want to send your sick relative money to go to hospital, you have to get permission from the minister. Why? Because they fear that those that are supporting the opposition are going to be sending money. Bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, buterevu nkwaniriza ku mukutu gaggadde ogwa Focus TV. Thank you so much wenyo kubiranga olaba oba wenyo kubiranga ogubira wona osinzidde okubanga otulaba okola kyamaanyi nnyo. Nyongera okutumirako ku bantu mwenna nga wasubscribinga dda ekyo kyokola kyamaanyi nnyo ate nakusubscribinga please do that tubeere nga tutambula mu maaso nze adde weba force kirime muyanja of course okubanga nkuwa updates onaku lwaleero naye tunuleko ku mbeera y'ebyobufuzi nga bwetambula mu ggwanga lyattu Uganda. Abadde bagobera stories affe nnyingi nti ebyobufuzi tubiwadde nnyo ka space olw'okuba byagenda nga bikakanamuko naye nga twasuubiza nti buli story lwetambula tujja gikona. Leero mu story yaffe nina abantu basatu, ninamu Miriam Matembe, ninamu Namboze, ninamu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku biki byayogera ku tteeka lino erya Sovereignty Bill. Mu shows eziwedde nagezaako okunyonyola Sovereignty Bill eno biki ebivudde kalumanywera era biki biboogera abasatu bano bonna nga bali ku tteeka lino obulabe bwe liyinza okuleeta na biki ebiyinza okuviira mu singa Omunnayuganda aba ayisizza etteeka bwe liti. Ekisookera ddala tujjukire nti mateeka mangi gazze gayita naye nga Abannayuganda bangi tebagafaako. Etteeka lino lwaki balifuddeko gwe alaba oyinza okwebuuza lwaki. Etteeka lino limu bu clause bulinga bubiri obusingidde ddala ennyo Bannayuganda okubeera nga maybe bakanula amaaso n'okuwuliriza ki ekigenda mu maaso. Ekisookera ddala bwe butuuze engeri ennyonnyolamu obutuuze bw'omuntu nti omuntu senga abavudde mu ggwanga n'agenda mu ddala nga avudde mu Uganda n'agenda mu ddala abalirwa nga foreign oba foreigner. Buli bw'ogenda mu ggwanga eddala kitegeeza toconsidering nga Munnayuganda singa obaako ekikutuuseeko oba baako kyokola nga kiri against poliisi y'eggwanga lyattu Uganda bajja kuvunaananga mu atali munnansi. Ekirala akalala akanyomero ke ka ssente nti singa omuntu yenna ateeka ssente ku account esukka miliyoni 4 olina okugenda n'okufuna olukusa mu ministry ekwataganya ku ebyo igende nga Ministry of Internal Affairs ekukkirize okuwithdrawinga ssente ezo. Just imagine olina mirimu gy'okola, olina cousin oba brother oba sister oba muzadde wakuweereza ssente ozikozese wano
olinasoka genda erifuna lukusa bakakase waje ziva source gye zivaamu naki kyegenda ozikozesa. Then ekirala okutegeera nti ebitongole nga NGOs zibadde zireceiving nga sente okuva dda nedda naye nga ziyitira mu makubo ago aga banka biki, and they have been there. Wabaddewo ebiseera ebisinga emabega wabaddewo track ezo ezitrackinga sente zino nti waliwo sente zofuna ku akawunti yo nga zigudde bugwe notazijjako instantly nga balinda okuzinoonyerezaako oba ddala ziri mu makubo matuufu gye ziva ne gye ziraga. Kati neteeka ligamba nti buli sente zinasukka nga miliyoni 4 olina kugenda mu ministry, minisita n'amala okukonfaminga n'akukkiriza okuggyako sente ezo. Kati wale weeva wa wano kuba buli muntu yandikiwakanyiza naye bagamba nti mu bbanga kiri egenda okuba nga minisita akonfaminga sente mulimu sente ziyinza okujja nga projekiti yazo yamangu naye enkola yaffe ey'ebitongole n'eggwanga lyattu Uganda ministries ezimu enkola gye zikola tematiza mu Uganda. Ekyokubiri nti oyinza okubeera n'etteeka nga lizze okunyigiriza opposition oba abannabyabufuzi abali mu kuludda oluvuganya gavumenti nti gavumenti esobola okujja nga yeegamba nti munnabyabufuzi ABC jjukira bannabyabufuzi bainfluencinga ebintu bingi mu bitundu byabwe gye bawangaalira nti singa ejja nga eyo department wekulibwamu either MP nga ofunye sente ezisukka mu bukadde 4 kitegeeza nti ogenda tutuuka ekiseera osobola zaakisesinga. So ekyo kiyinza okuba kikosa opposition but n'abali mu gavumenti eriko namwe kiba kibakoseza mukivalaba nti omuntu anyigirizibwa n'atanyigirizibwa bonna bavuddeyo okubeera nga bafundira etteeka lino. Wonna wooli wali tonali wabudde naye njagadde lyogerako lwa nsonga nti leero parliament lwesembayo ye-11 tugenda okuddamu okola parliament ng'etudde tugenda kubeera mu ya 12 the 12th parliament of Uganda. Kitegeeza bayina babaka balala basuubira okubeera nga ate batandikira ku agendas endala zino nga ziwedde. So President Museveni yavaayo n'akakasa nti etteeka eryo si yali agambye si yali asemba ebwayiro bulimu obumu yayita busemba kakati ate era nga abo bennyini abaka balina oddiyisa okulaba nga bayambako okuvuga agenda za gavumenti kuba muteekerera akawayiro akalala ke mbadde soogeddeeko nti singa ngaffe bannamawulire singa ovaayo n'okola katugeze story ng'ettattana oba eyaffectinga ezo polisi z'eggwanga naawe ojja kubeera etteeka lino likwata mu bintu by'okola birina kuba nga bipromotinga so si kusaanyaawo oba kudamejinga kifaananyi kya Uganda. So ebyo byonna biri mu tteeka lino. Osobola olaba lwaki nti buli department evuddeyo n'esituka n'eyogera ku tteeka bwe liti. Recently deputy governor yavaayo n'agamba nti etteeka terijja kukola olw'ensonga ssente nnyingi zetudipendingako wano oba zetufuna aba zetukozesa nga ziva mu ggwanga mu mawanga ga bweru. Kati bw'oteekawo etteeka nga lino oba olimitinze ebintu bingi ekyokubiri nti obeera oleeseewo okutataaganya mu cash flow oba mu ntambuza ya ssente ezitambula mu ggwanga. Kati byonna manyi nti abakugu bagenda kuba bali bongera odditunulamu balabe naye nga Uganda tukimanyi bulungi the above bw'aba alina waasimbye essiro waasimbye amannyo we walina okuba nga wayisibwa. Tosobola kuvaayo n'owakanya nga mu parliament mulimu numbers ezeesuubise ku sayidi emu. Jjukira nti abamu ku sayidi yaabwe baba balina kye bakkaanyaako era n'abalala bagoberera ekyo. Otherwise bino byonna bye twogera mu bwogezi naye ekituufu kirina kuva from the above lwa nsonga buli tteeka erizeyita singa omukulu aba alyagala era lirina okuyita. Otherwise nkujjukiza bannaffe aba focus event service bagamba nti beeyune babe nga bakuwa services zino wammanga bakuwa decoration bakuwa photography bakuwa videography bakuwa cake bakuwa juice era bakuwa ne entertainment. The best MCs ab'emikolo bonna tubalina bagamba nti gukwata mukolo gwo gubawe ne budget yo babe nga bakutegekera ekyo ekisinga obulungi. So nga ne bannaffe aba focus graphics and branding bagamba nti gwe beeyune babe nga bakolera graphics okuva ku ekyo kye beetaaga mu business yo okugeza business card bu customized packages oba packings zosobola oteekamu ebintu byo t-shirt ezibranded ng'eno corporate
uniforms ez'amakampuni wonna byonna byoyagala okubeera nga oba okolerwako mu kampuni yo beekwate aba Focus Graphics and Branding ate era y'engeri endala gyosobola okuwagiramu nga Focus TV eno naddala kubuweereza bwekuweereza ng'ogiwa emirimu bwekyo nekolerako bulungi ddala. Otherwise tujja kusinkana mu story ezijja mu maaso. So as I was saying, this is me saying, and you will rule and guide for all intents and purposes as far as I am concerned. This then became a new bill because majority of the clauses in the bill were changed. And there is precedents where ministers have been told, no, those so many amendments, just withdraw the bill and reintroduce it perhaps. What the Minister for Internal Affairs and Attorney General should have done was to withdraw this bill. Honorable Love, but Madam Speaker, you're not even allowing me to submit. Honorable Let me submit. You're the one going to rule. Please, Honorable Love, my brother. Honorable Love. Honorable Love. Honorable Love. Can I have order? Can I have order? We have now started debating in anticipation. We don't know what the bill is. When the minister moves his bill, that's when we can reject. Huh? Please make my work easy. No, you leave Honorable Love to finish. Switch on. Members of Parliament, now this is the time to expose yourself as completely foolish. Because Ugandans cannot refuse, and for you go there, and you are changing things here. And I want to appeal to that speaker tomorrow. Anita and Tayewa, please, the moment the Parliament sits, withdraw the bill and take it back to the cabinet and they go with it. Can you imagine? Ugandans came and appeared to the committee and we said all our wisdom, everything, we put it there, to the extent that it even shocked him to deny what he had brought. But instead of thinking that we have wisdom and we brought this thing challenge, he says those are just kerere. Do you know why he says that? Because he's the only wise and knowledgeable person. The rest of us are just hopeless. When we talk and challenge wrong, we are kerere. Please, me I'm talking to you Ugandans. The move up Kumaini. This cannot work. This can't work. And I want to say that once it needs to be debated and passed, it gives evidence that indeed the sovereignty of Ugandans is completely taken away. And our national constitution, which has been maimed, they cut the legs, no the arms. Now the bill is taking away the heart of the constitution, which is supposed to be the people. We are supposed to be the heart, central to our constitution. All the policies, programs, whatever I mean, are supposed to be, people should be central to them. So please, Ugandans, for us we are talking, you rise up and reject these things. I want to conclude, I think, by telling President Museveni and the Parliament, please, President Museveni, Ugandans are also people. Bazukuru, what do you want with Bazukuru? Here, distinguished people, we cannot be just Bazukuru. You know, with Bazukuru, you order Bazukuru. We are not your grandchildren. We are Ugandans. Whether they are our children, whether our grandchildren, whether we are ourselves senior citizens, we are Ugandans. Please respect us and know that we are also responsible. Bannayuganda nga bayita mu bitongole ebyenjawulo bazze wano ne baleeta ebirowoozo byabwe. Kati kye bagezaako okukola kwe preemptinga committee nti bannayuganda bazze etteeka ne balikubamu ebituli ne balaga ebikyamu.
kati bano bagezaako okuziba ebituli ebyo naye eyo enkola ya legislation bweti ebeera mbi kubanga ate bali bannayuganda tebalina mukisa kukomawo ate ng'obwedda tugamba nti kati tuggulewo n'abantu baweebwa omukisa bakomewo bakole ate era comment ku kino ekijja naye njagala obbalaga bakyusizza for example interpretation ya foreign agent of the foreigner luli babadde bagamba nti singa okola ebikolwa ebyo ng'obikoledde eri kati bakomyewo bagambye nti kasita okola ebikolwa ebyo naye ng'ekyamazima kiri nti kasita oteeberezebwa nti okoze ebikolwa ebyo gamba mbu sente zoleese zakusekeeterera mbu sente ezo enkolagana eyo yakuwakanya government policy enkolagana eyo yakuwakanya government interest kati gwe ofuukirawo foreign agent of the foreigner ekyo kitegeeza nti kati bannayuganda bonna mu Uganda olwaleero okugjako president etteeka gwe ligamba nti yetavunaanwa ng'ali mu buyinza ne bannayuganda ffena abasigaddewo miliyoni z'abannayuganda zonna 45 lino etteeka litufuula agents of the foreigner just because singa omuntu ava erinaga nti nambooze yakoze kino ateeberezebwa okuba yakoze kino lino etteeka olwo likuteekerako ow'ekipande nti ofuuse agenti waki wa foreigner n'olwekyo enkyukakyuka gye baleese egaziyizza kintu kino nefuula nti buli muntu yenna asobola ovunaanwa emisango gino nga we bagyogeddeko ate nga tegiri kiriya kubanga bw'ogamba omuntu nti kasita okola ebintu ebiri against government interest omuntu akubuuza government interest ngisoma wa ngisoma mu kitabo ky'okumanya nti kino government era government interest ani agisalawo nti kino government kyeyagala nti eno government policy kubanga bulijjo mutuwulirawo mu parliament nga tubuuza government erina policy ekiku kino ekintu ne bagamba ate tunnagikola ebintu bingi tebiriiko government policy nga bw'owulidde tumubuuza ani anannyonnyola nti eno ye government policy ani oyo ali awo gwe tunaasomako kitabo ki oba kifo kimwe tunagenda ne tumanya nti eno government interest okujjako batutadde ku kisa kyabo abali mu buyinza bali mu buyinza minisita yasalawo nti eno government interest oba kino kiri against government interest kino kiri against government policy n'olwekyo etteeka lino olirabirawo ne speed kwe lijjira in bad faith bagezaako just kusiba kuteekawo mbeera ebawa omukisa okussa ku muntu omusango buli we bayagalidde nti nga balina etteeka lino bajja kukussaako omusango buli we bayagalidde kubanga kooti yerimala obiwulira negamba bambi okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa namboozi oyo si agent of a foreigner naye nga ggwe ebbanga eryo lyonna oli mu kkomera bayidawo eno musango guli capital offense okusinziira ku kibonerezo n'olwekyo ebbanga ly'onoomala mu kkomera ku remand ddene nnyo kati bajja kukwata nga bafunayo kati olaba nga oli faaza gwe bakwata ekalangala just okumususpectinga nti nno ono alabika nafuna ssente mu nsi z'ebweru akole ebintu ebiseketerera gavumenti ebintu ebiseketerera gavumenti tubibabuuzizza nti omuntu akola ki okumugamba nti aseketeredde gavumenti tebakinnyonnyola bagambye kisinziira era kisinziira ku bintu bingi kisinziira kati etteeka teribeera bwe bityo etteeka teribeera mbijwasi teribeera awo mbuno oli akuvunaana yasalawo mbu okusinziira ku ekyo kyokoze awo oseketeredde gavumenti kati omwana wange Kadaama n'abeereyo n'ampeereza ssente nze nenkubyamu ebifaananyi nga neesimbye ku gwa kansala buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789
020-806 gwaleka Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ku subscribinga ku Focus TV yange bingi